Yes, right. Ensasagge ebuutikidde ba members b'ekibiina kya National Unity Platform. Ensasagge ebuutikidde ekitebe ekya National Unity Platform wali eri Makerere Kavule. Bingenda okuba akatambi kengenda okuba nga nkuwa oba obutambi bwengenda okuterawo mu maaso awo naye bugenda kwennyamiza n'okwewuunyisa oluvannyuma lw'ababaka abagenda okiika mu parliament abagenda okiikirira constituency zaabwe okwesuulamu akambayaaya boogedde ku nsonga eziwerako gwe omukwano gwange ali eyampuliriza byonna byonna amajeeteke ge baboogerako byonna byonna kibadde nga kwegamba buli muntu kufulumya kimuli ku mwoyo ebigenda mu maaso n'okwogerwa byonna byonna babyogeddeko ebigenda mu maaso mu ggwanga ebigenda mu maaso mu constituency zaabwe naddala bano abaali basuubira okubeera ba flag bearers abatasobola kuweebwa mukisa amafuukule ge baboogerera byonna byonna ebyama bisooseeyo ogenda kuba nga obiwulira ogenda kulaba commitment how ababaka engeri gye bali committed okuweereza mu constituency zaabwe kati kana akaseera ke bayita kanaayo kyani ebibuuzo bagenda mu maaso n'okubanga babuuzibwa ebibuuzo ebyategekeddwa akakiiko ak'okulonda mu kitebe ekya National Unity Platform era abamu bali ku bunkenke olw'ebibuuzo ebibuuzibwa mu kasenge gwe ky'obumanya bayita omu ku omu agenda afeesinge ebibuuzo bye ate ekikwewuunyisa ogenda ofuluma akasenge nga tomanyi oba ebibuuzo obiyise bulungi oba tobiyise bulungi wabula ovaayo matidde ng'osuubira nti gwe ebibuuzo obizeemu bulungi jjukira nti nno kati kano kabanga kasenge jja kati weebuuze omubaka wo gubadde oyayaanira anaakayitamu ekibuuzo bwe kiri oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuwuliriza ng'otanatuyungako kirya wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako abali mu Diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mmanyi nabbaleetera akatambi mu maaso awo musobole okuba nga mwekkaanya ekiri ku kitebe mulabe ekigenda mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform abaka basattira abaka amameme gabeewanise bagamba buli muntu alindiridde call okumusamonalinga okuyingira akasenge asobole okuba nga abuuzibwa ebibuuzo akatambi kaako saagala kwogerera nnyo naawe sooka weerabireko oluvannyuma abatulabo naawona mu Uganda mbabuuzaako era tubeebaza olw'obuwagizi byonna byemukola okugoberera n'ebirala katulabe siteegi eno bwe tugimala ate tujje ku ground twogere nammwe mu nsonga zetwagala okukolera abantu baffe buli mbeera yonna yonna katusuubire nti akakiiko kajja kulaba empapula zaffe kalabe nga zigwanidde era kyonna kyonna ekiba kibulako kakitusabe tukireete tusobole okubeera nga kisobola okugenda tutegeera abantu Bannakampala oba wasuubi ki watengamu nga bakuwadde kkaati Bannakampala bajja kuba nga bafunye omuntu awuliriza omuntu asobola okubakiikirira omuntu asobola okwogera ebibaluma so si ye omusanyusa omuntu asobola kwasaganya ensonga zaabwe omuntu asobola okugenda mu bufunda bwabwe webabeera mu maduuka gaabwe webabeera webakolera wonna wonna we bali mu paati zonna zonna ez'esite zigeto n'awalala wonna wonna asobola okukiikirira ebirowoozo byabwe nga bifunye kubanga obuzibu bwe tulina kati mukulembeze tulina abakulembeze bangi abagenda eyo okukiikirira bo bye balowooza mu mitwe gyabwe oba mu bwongo bwabwe nga tebasooka kwebuuza ku bantu nga tebarepresentinga abantu era nga teboogerera abantu ekyendowooza nti bwemba mpeeredde omukisa abantu ba Kampala Central eddoboozi lyabwe lijja kutuuka bulungi nnyo nnyo butereevu abasuubuzi abaana ba booda abakola mu ntale buli omu yenna yenna kategole gyagwamu abafumbi bonna bajja kulaba nga bafuna kyebasinga okwetaaga mu bukulembeze obukulembeze ayinza obutasolvinga bizibu byonna by'abantu naye at least ne baba batasobodde kusolvinga bizibu byabwe at least abogerere abyogereko abannange tekigenda mu maaso olunaku lwaleero tuli mu dettu vetingi y'abantu b'e Kampala n'ebitundu ebirala ebyankole so bamama Kampala bamwe baabo batuuse dda Honorable Zaala Luyirika Honorable Shamimu era Honorable Shamimu atumye ku muntu n'agamba mpitira ku batoke mubuuzeeko n'angamba ssebo nkulaba nkwagala nnyo nange kale byebyo
Mama dawa ndo fena tukolera uwa. Nya Semaganda Ronald. Abudde Kachiri Busiro North. Sawa kakati nakava mu vetting y'ekibiina kyaffe kya National Platform. Era ndi musanyufu nnyo nti ebibuuzo byonna nga ebimbuuziddwa kyamazima mbyanukudde bulungi ate mu butuufu bwabyo. Naye ekyo si kikulu nnyo obubaka bwanyina eri bannayuganda nti ensonga enkulu yakuggyako Mwai Museveni. Era sagala bannayuganda banafuye struggle tutunulire nga mu vetting process eteekateeka abantu okufuna ebifo. Abamu ku ffe tetulowooza eri eggwanga n'ebyobufuzi kisuka okuteekateeka okufuna ebifo ng'obubaka bwa Parliament. Era nkosezza omukisa guno ogumpereddwa ne bakama bange ensonga zonna nti wakati mu kutusunsula okufuna abantu abalungi nga Semaganda tulina okwongera okutambuza enjiri ya protest vote, enjiri ey'okulonda akalukano n'obuvumu bw'okwekalakaasa n'okulaba nga batulangirira mu mbeera zonna. Era bakama bange mbagambye nti wakati mu kumaliriza vetting eno banzikirize nsigale ku ground ng'abantu basomesa embeera yo kalonda mu bungi eyo kakuuma n'embeera eyo kabanja. So bannabusiro ne bannayuganda bonna bawa amawulire amalungi nti ekirabo eky'omununuzi wa Busiro Ronald Semaganda kitandise butandisi olunaku olwaleero. Naye ensonga z'okununula eggwanga tuli bakwongera kuzibeerako kulaba nga twanakyemalira ekyamazima nkaguddeyo. Yajja mu politics wa Uganda wano kwesimbawo singa abantu bangi tukyalowooza nti nno bannaffe era balwanirira ffe. But he is coming in Ugandan politics has exposed very many people who are direct workers of General Kaguta. Tulagiyeko kubamu abammiddwa kaadi bagamba nti nno babasaba ssente. Wakati wa boogera ne be bagamba babasaba ssente saaliwo kadi sisobola kuwa amawulire gesitegeera. Naye nze tiwaliwo yasabye commission eki n'emu ate nga bamanyi nti sirina nnyingi naye siri budu. Omuntu ayimba omukolo wiikendi bakwayo obusatu obubiri obuna tabagubya obulamu buba butambula. Naye ate osanga omuntu agamba nga talina mulimu gwakola ng'ayinza n'okuba nga tasobola kufuna mitwalo 13 n'agamba nti bansabye sibabukadde 2. Mubeegendereze buli agenda okuluuzinga kadi nga tagifunye ayina okunoonya kyawaayiriza EMC oba party so that people can sympathize with him or her. Abantu basobole omukwatirwa ekisa afune akalulu ka sympathy. Nze sigenda kukikola tebansabye ssente era mulinde bwe sifuna kaadi nga mutega amawulire gonna TV zonna ne radio nga muwulira gye nanze concert nga mujja kunsanga eyo tubigide ebadde very okay. Ekituufu kiri nti nasomye ebintu nga 300. Nasomye ebintu nga 300 oba 4. Yes, ndowooza wekkaanyiza gwe mukwano gwange ey'ekumi ku Yugi Update TV ebigenda mu maaso ku kitebe buli mubaka beewera nkolokooto. Waliwo ekigambibwa nti abaka abamu abavendingiddwa abaweereddwa kaadi nti baguliridde ku kitebe. Wabula abaka lwaleero ebadde nga saleesale yaabwe ey'okujja okumatiza babaka bannaabwe nti ekyokummibwa kaadi si musango era osigala okyali mmemba w'ekitebe kya National Unity Platform. Bwe kaba nga akakiiko ak'ebyokulonda kasazeewo bwe kati obeeyinga obagondera amateeka agasaliddwawo akakiiko k'ebyokulonda, kubanga mwagenda okupiikingayo empapula zammwe nga mwesize akakiiko kano akavunaanyizibwa ku byokulonda ku kitebe kya National Unity Platform, era nga tusuubira nti results ezigenda okuba nga ziproducingibwa, era bw'oba wali osuubira nti results ezigenda okuba nga ziproducingibwa zizo z'osuubira era naawe z'oyinako obukakafu nti teziri sabotaged. Kakati kyawuunyisiza nnyo abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform okulaba nga ate be bamye kaadi bagenda maaso n'okuwanda omuliro. Abamu beesimbyewo ku bwannamunigina nga bagamba bo bawakanya ebyava mu kakiiko k'okulonda ku kitebe kya National Unity Platform olw'ensonga nti okulonda kuno kwalimu compromise ey'amaanyi nti abaweebwa kaadi basasula omuwendo gwa ssente, omutitimbe gwa ssente ku kitebe eri abakulembeze okusobola okulaba nga babayisaawo babawe kaadi, nga bagamba nti bo okubanga banaku tebalina ssente y'ensonga waaki bayisiddwawo okusobola bammiddwa kaadi ne bayisaawo ababaka
abayina ssente abaka bambaze ne babamatiza ne bagamba ssente bazina bo tebalabangako muntu abasaba ssente okubawa kaadi kati abaka baba boogera we bato baveeyo n'obujulizi obulaga nga waliwo omukulembeze agenda mu maaso n'okubasaba ensimbi okusobola okulaba nga abayisaawo okufuna kaadi y'ekitebe kya National Unity Platform. Nabagamba jjo juzi emabegakaawo nti akakiiko k'ebyokulonda si akabyabakama wabula akakiiko k'ebyokulonda akavunaanyizibwa ku kitebe kya National Unity Platform bwe kaba kasalawo ebiseera ebisinga okulonda buli kakiiko konna kyo kyandikoze bwe kaba kasalawo naddala ak'okukibiina katunuulira ensonga nnyingi nnyo abamu badde mu complaininga nti babawadde kaadi kyokka nga amaanyi ku ground mugayina abantu ku ground mubayina era mubasinga ne bano be bawadde kaadi ne tugamba oba oli awo bye boogera bituufu naye okusinziira kakiiko tekatunuulidde maanyi g'oyina mu balonzi tekatunuulidde nnyo bitabo wabula ensonga eri nti akakiiko katunuulidde nnyo potential y'omubaka agenda okukiikirira abantu mu constituency ali kaamu yeesigika ali solid kyenkana ki weewaawo n'amaanyi ku ground bageetaaga naye kye bagendamu kye bayita protest vote wekiggwa kyekiddako babaka ki boosindika mu parliament okukiikirira eggwanga jjukira naga parliament yeringa kitwandiise akakiiko ak'eggwanga akakulu akavunaanyizibwa kusalawo ensonga zonna ezivunaanyizibwa mu ggwanga kaakati akakiiko ako obanga okasindisemu abaka abayebayeba nga tebasobola kuteeka ku mmeeza ensonga zisobola kuleeta development eri eggwanga na kunyulula ggwanga kitegeeza oba okaziise tuleme okutwala akakiiko ka parliament ng'akakiiko k'oku kyalo nti asanga yagenda okuba nga akola ki ng'akayingiramu twetaaga abantu abalina potential enough abalina effort abasobola okwogera abasobola okuleeta ideas waliwo oli ng'osobola okwogera ng'amaanyi ugayina ebitabo biyina naye nga toli mulungi wa producinga ideas ezitwala ekintu ekyo mu maaso kakati ekibiina kya National Unity Platform kaseera kano kyesanze mu kaseera akazibu nti omwaka guli ogwago ogwa 2026 bamala gawa kaadi buli eyasanga buli eyaweebwa kaadi yayitamu naye ng'abamu tebalina busobozi na kunyweza kaadi eyo gye babawadde nga tebalina busobozi kupresentinga bulungi kibiina mu parliament kakati ku mulundi guno beesanze mu kattu nga balaba nti ku mulundi guno ensolo ku kizigo kweri banditwala obuyinza naye baba batutte obuyinza bani abeetoolodde akakiiko kwako eggwanga bani beetukasuseeyo abagenda okukiikirira eggwanga Uganda oba okitegeera ekintu ekyo kati ebintu bingi nnyo bye basinziddeko by the way n'enkwe nazo baazitunuddeko nnyo oli solid kyenkana ki enkwe okubanga oli kirumira mpiri bbiri ng'eno sayidi ogwayo ng'ate ne sayidi endala ogwayo banyi tulabye ababaka nga bali mu bibiina ebyenjawulo naye ng'ate sayidi emu bakozesebwa ekibiina ekya National Resistance Movement okubakettera n'okuba information eva mu kitebe ebyo byonna baabitunuulidde kyola waliwo boolaba nga baafuna kaadi mu kalulu akagwa aka 2021 ng'ate ku luno tebalabiseeko ku kaadi tebabawadde bye babasinga okomplaininga naye ng'ekibiina kibadde bino byonna kyabitunuulira dda era nga kyabiraba dda kati kitegeeza akakiiko k'ebyokulonda kakola okusalawo okutuufu era ffenna twenyumirizemu n'ebigenda maaso n'okusalirwawo akakiiko k'ebyokulonda kakati tutunuulidde ekiri ku kitebe essaawa zino bagenda maaso n'okuvendinga okulaba nga bayitawo banaaweebwa kaadi omubaka wa anaaweebwa kaadi osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowoozayo ku ki ekigenda mu maaso ensi etunuulidde ekigenda mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform saako n'ekibiina ekiri mu ruling party ekivuganyizibwa n'ekibiina kino ekya National Unity Platform batunuulira pressure n'amaanyi agali ku kitebe y'ensonga waaki olaba abakulembeze abamu batandise okuwambibwa aba National Unity Platform basobole okuba nga banafuya ku maanyi gano naye gabayitiriddeko balaba nga amasannyalaze mangi tugenda kuba nga tukomawo tubaleetere ate ebirala ebigenda okuba nga biva ku kitebe ekya National Unity Platform bwekyoba okola tovaako subscribinga mu subscribinzi likinga sharinga commentinga mbaagala nnyo abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo sibeerabidde
mbagaliza olunaku olulungi mweraba.